mukuru Alex. No. Oliotya sebo. Yeli sebo nawe jebali. Jebale ko sebo. Kali sebo nawe jebale. Ebintu mulya. Yetubitaka. Ebintu mulya. Kulya mpola tata. N'okunywa munywa. Wakimedda. Mukulu lubowa. Yenzeke nyini jebale ko sebo. Olwaliro sanze mpuliro obedda ndi ku radio mpuliro omukazi oyo byayogera. Obedda oli ku radio owulira? Obedda mpulira oyo omukazi yantamira ddala. Ono obedda ali ku radio. Soko indeko. Obedda oli ku radio owulira? Sibo ogambye? Nga mpulira. Obedda oli ku radio owulira? Sibo kiri? Omukazi oyo yani amanya gampadde namba yo. Nze omukyala yantama. Anti yakutama yani amanya ge. Yagala Grace yantama. Ye Grace? Yantama. Anti soko omuwa obudde yogeeko naye Grace. Owange nyabo. Alice. Yogerako ne Alex oyo. Hello Alex. Hello. Jebale ko sebo. Kana jebale ko. Ogambye nakola ki? Yantama ddala kyakwagala. Nakutama nakukola ki? Kakati kankubuuzeeko kiki ekikuwa ddala? Nakukola ki? Ebbanga linamala naawe. Munno mwagala enagenda nina n'emirembe gyonna weesiime ennyumba nakulekera ennyumba ekikuwa. Wamulekera ennyumba? Emyaka mukaaga. Ennyumba omugyenzi nina mukazi gyensuwa na muntu wange gyenjagala ddala eyantama. Wamulekera ennyumba kati? Emyaka mukaaga ebyo mpasudde. Lwaka nkubulya ekintu omukyalo ekyeyantamako kyeneetama okimanyi. Akola ebintu bya siriki yantama. Tweraguza ekisimuwa nga bw'omulaba. Okyogamba okyamuweereza n'obuyambi? Buli kimu afuna. N'abaana obaweerera? Mubuuze buuyo. Anti agala saavisi. Mubuuze wuyo yekyatagala. Anti munnange sajja kufumbira abaana nayagala musajja. Wangi? Nasajja kufumbira abaana. Musajja gwe njagala kubanga twewasanga tetulina baana. Ng'oteeka mu bya siriki ebyo byosibamu ebyo. Ebyaki? Ebyo ebigambo by'abantu bakugamba. Wali onkutteko. Olowooza banno tebabidda. Ate ogendera ku bigambo by'abantu bwe twali tweyagala tetwasooka kugamba abantu. Kakati munno lwaki mubuzaako emirembe? Kitegeeza nti era bakugamba nabo bakwegwanyiza ng'era nze gwe nkwagala kubanga era okimanyi nti nkwagala mu mutima gwange. Nze nazendi nina emirembe nnyabo. Owulidde? Kati sebo ennyumba gye wandekera y'abantu nkabba wange. Gyeri ekitaliimu gyekitafuna. Anti ye ayagala gwe mbu. Nafuna essanyu munnange. Kati eyo gy'oli olinayo omukazi? Eyo gy'oli olinayo omukazi? Shiya. Ate nina omukazi mwennyini ow'ewaka kati nafunira ddala. Ate babeere babiri. Wangi? Akirize bonna babeere babiri bafumbe. Ajja kukola ki? Oida kwira. Sola kwira. Oida kwira kubanga nzewandagaana nga nkaali kyokka buti oneekyangira ku tuyejja kufumbira nnumba nayida kufumbira muntu owuli.
mu myaka gye namala niiwe obuzibu nabwe nali ngumira ebbanga lyonna ebintu by'okola bakyusizza bazzeeyo mu lulimi lwabwe nakuleka nakusoma mulundi mulala ompulire anti ebigambo by'abantu n'ebitutabula ewali ombonyeko wali ongamyeku bwe twali meeting wakobati wange makulu wankoba nkuwe buli kyoyenda kyakuwa katika osazeewo otyo kundeka mu nnumba ndeka mu meeting yakoba ki kale yankoba amwe buli kyakola kyayenda era nakumala kyenenda niirwe iboa mu meeting yakoba nti ayenda iwe yakoba nti ayenda ki yankoba kasitamu obuyambi bamumaze ateze ewonano nayo buyambi ndendeka ekyo kyawa kyawulire tojja kuyira sewo katube mirembe lukoloka ino nzira musanga kwetegeera nga iwe mukama loka ino amulemeddeko kale sewo owange nyabo nakweso sewo kyokoba nti oddamu noonya woona ndamunoonya kuba omusanga idiye tuziire wala tubona abo ine tujja kuyikiriza abantu bandi kulya sente zange sente z'abaana bange nze tayiddawo okunona buyambi bwonka nali ngenda muntu mubiwulira agambye ajja mulemerako owange sebo wakyata omukazi avuddeko agambye agenda kunoonya oba oyagala oba toyagala oyo mugamba ne ku simu yange nze yantama anti agambye ajja kunoonya wonna wooli yeetaaga saavisi gwalumba naye awera omukyala gwalumba naye awera beera bulungi ewawulidde gwe ndi omukyala gwalumba naye awera